Abakwatiddwa kuliko Aniti Namulondo, Rosette Nakitto ne Emmanuel Magolo nga bano basawo, Isangara Samu ne Sozi Steven nga bo bakola bwasikaali ku ddwaliro. Kigambibwa ebbanga libadde liyise ng'eddagala libula okutuusa lwe bakutte Lubono omukuumi ku geeti ng'ono y'alonkomye baakolagana nabo. Musawo Namulondo olutegedde nti olukwe lwabwe baluguddemu ne yeefuula akubiddwa puleesa kyokka tekirobedde baabuyinza kumutwala ku poliisi. Bw'atuusiddwayo ng'alaba takyalina kyakuzza n'atandika okunywa sooda era aludde dda kinaayogera. Nze wenkola ndi accessible okwegirayo eddagala. Lwaki ngenda bano beerumiriza mu maaso ga poliisi engeri gye baludde nga basomola eddagala mu ddwaliro lino era balabiriza atereka ebisumuluzo bya sitoowa ne babijjawo ne bajjamu eddagala ne balikuba ebbeeyi nga bokisi y'eddagala ly'omusujja eya ddoozi 3 bagitunda $1,000. naye nga zo zibazameka bwobanga osobodde kubagatunda. Omuduumizi wa poliisi e Kayunga Rosette Sekawa akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era nti bakusimbibwa mu mbuga bawere ennembe n'emisango gy'okubba eddagala lya gavumenti. Tetusobola kkiriza ebyo ebintu ebikwatagana ne corruption which we are all putting effort okulwanyisa okugenda amaaso. Bw'abanawo obujulizi nga bakwasa bajja kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.